waliyo ebintu ebimu ebitakola nze kankubuulire Dodo bino ebintu byandiyogeddwa omuntu nga talina future gwe ng'omanyi okomaawo lwaki waliwo ebintu bino bye tukola nga tusiga nsigo nga whether you like it or not ojja kukungula ne woba nga weetwala nti you are untouchable because we have untouchables here ne woba nga weetwala nti you are untouchable Katonda talya nguzi nga you'll pay ojja kusasula whether you like it or not kubanga kakati omwana ono okuva we baamaliriza proposal ye avumyani ali mu kukola videos ze yeyagala bibye she's just being happy with her family and her man loving on her man okitegeera oba ya sponsoring a trip it is not your money zikulumirawa oba yagadde abasajja bameka bagwa mu kifuba kyo bagwa mu kifuba kye gw'olumirwawo gwe batazitooweredde kitegeera oba pangisiriza abasajja amayumba it is her money gwe wali owuliddeko maama we ng'agamba nti yasuza enjala wali owuliddeko kitaawe ng'agamba nti mbuliddwa transport ezintwala wanedda wali owuliddeko baganda be nga balanga nti munange tuli bubi Becky atusuuliridde no she balances her life and balances everything she's supposed to do. Naye gwe novaayo with all your bit ate nze ekintu ekinnuma ku bulamu bw'ensi eno Dodo broken people want to break others. Hurt people want to hurt others. People who go back into their bedrooms and cry the whole night want to see the whole world crying because they are not happy. Bagala projecting their misery onto you. Kulanga you're smiling agamba why? Asanyukira ki? Oh God, but someone try to be happy and see if you'll die. Try to enjoy life and see if you'll die. Like try to mind call your business and see if you'll die. Try to smile. Olabobo ono kaddiwa. Omanyi nti buli wofufugaza nnyo abantu okaddiwa mangu. N'otumidde omukazi ne bakugamba yo nno wa myaka 23 naye ng'alingo ayingira 5 n'ogamba tekisooka n'ogamba banaffe abagoberera Beaver Organic and Natural Products mwebale kutambula naffe mwebale kwagala misomo gyaffe mwebale kwagala services zaffe tusiŋŋaanibwa wano Mengo opposite ne Masengere oba Mengo opposite ne CBS ku luguudo oluyitibwa Hamukasa Road gwalina endwadde eno ekusumbuwa funa akaddo tukyalireko ffe tukola amajaani agayitibwa gift green tea gano agayamba okukendeeza embuto ennene bantu bangi balina ekizibu bw'oba oyagala okukendeeza olubuto jjangu ku Beaver Organic ofune gift green tea ogatteko n'amajaani agayitibwa acacia ne okula tea obikozesa okumala omwezi gumu tojja kusigaza buto ddene eryo ly'oyina. Tuyina akadagala kaffe akayitibwa Cough Doctor eri abantu abatawanyizibwa ssenyiga bw'oba otawanyizibwa ekifuba nga kikulemeddeko otawanyizibwa ssenyiga akulemeddeko kozesa Cough Doctor. Nze Dr. Senjobe. Kasuku teyateka yabyabajjo nga ayogera English eyafana. Tofa Pax ajabijjabu. Pax mumweraliikira naye ajabijjabu. Anyways, guys, welcome to my YouTube channel, Dorina Sasura. This is Love Life. I don't know what to say, but I'm very excited. Nakuma kulaba this lovely lady. Wasn't it even before COVID? No, not before COVID. After COVID. I think COVID it was Singapore. Yeah, I think it's something like 2-3 years back. Slightly after COVID. Hey. She still looks good. Thank you. No good ina mara kutandika okugamba bina yangamba about byasomye ne ngamba abaffe
Omusanga, you have to bow down. Hey mama. Nimulungi, my dear. By the way, you look good too. Thank you. Nange nkyali ku weight loss lindako. Nange njiriko ngenda gitandika. My dear. Teri byakaddiwa. Ndi ku weight loss nemerako naye kuno nkola mu imposing kubanga bannange sagala kanga abantu ngera naye. But you're looking good. Thank you. I'm trying. Ka weight loss ako nange njire nkatandike. Munnange kale ngatambuze mpola 1 day at a time. Yes, 1 meal. I don't bangamba tinobo cheating today. Don't beat yourself up. Obuzibu bo cheating kwa na chikola koko cheating, then you feel so bad, then nchano damu no cheating and no relaxing. Ukaba week isewo not die. Omanyi watandika that routine oberanga alimu rehab. Yes. Bana we feed is ate echinyiza. Olemererwamu one day ogenda okwesa ogamba kandi toka mumpene soda mumpene leka keke ya konketa no day wakano uteka mne sukari for all those things. That's the thing. So chinyiza like a bit disciplined for a month, one day you feel bad about it, noga kali racha ate katonzo kwacho gamba ale no dayo anyway ate mnange ndoza chimanyi ebitambulo biraba these days a lot of things, a lot of things, yeah, sure. But I want us to focus on this main one for but the tumbling news, and it's not the first time, but this time it has blown out of proportion. And I could have was it even last week or the other week. At this time around the church was in Becky. I know it's everywhere, and Basaja will get up. And surprisingly it happened just because limu limelight. Bagamba. Omukazi w'abaana abameka n'abataano lwaki tomulamukko yebana ngwina akasakazi yebanange ekibiba ogwa mulavu okyamuka lwaki oteekamu abasajja ssente kati oli wamu bakuli ngamba bannange single mother talina kufuna bufumu talina sani kwa number 2 lwaki bakuliza nnyo nti omusajja bamubbye. That is something I don't understand. Abakazi kyetulina okutegeera nti I think we should stop playing the blame game. Abakazi tuzannya nnyo omuzannyo ogwo and we are very good at it. Buli kizibu ekyonoonya amaka tukiteeka ku basajja. Kituufu. Nsegera n'ogamba omusajja abadde akola bw'ati, omusajja abadde ankuba, omusajja abadde talabirira baana, omusajja abadde tasasula nnyumba, omusajja kwegamba omusajja n'afuuka omusajja. But what is your role in all this? As a woman. As a woman. Yes, then we paint ourselves as angels. Ate ekirala abasajja bano twerabira nti nabo bantu. Kituufu. Twerabira nti bantu ne tubatwala nti bo tebalumwa, bo tebalina kukola decisions that are aside of us. Nti ffene bwe tuba nga tubalumizza balina kusigala naffe paka last. Ekisookera ddala twejjemu ekintu kye tugamba nti omusajja wange baamubbye. Kintu ekyo sikitegeera. Tebabba basajja. Koze omusajja si mupiira. Nti naterese wano omupiira gwange saagusanzeewo baagusambye. No, this is a human being that makes decisions for themselves. Abasajja okusirika si basiru. Osobola okujooga omusajja n'omujooga n'akuwa all the chances that you wanted in life. Naye n'atuuka waasalirawo nti kati I am done. Ekyamazima abasajja abasinga kiba kibasusseeko. N'asalawo nti kati I am walking away from all this trouble. Aba asazeewo. Ate Doreen njagala nkubuulira amazima, omusajja bw'akoowa aba akooye. Omusajja watuuka point egamba nti kati gwe nkumaze aba akumaze. Doreen n'okyuka empisa n'otereeza n'ofaanana bulungi nga bakuyiwako amata ne baganywa, yaba akutunuulira kyamulinga salambu eri enseeke aba akooye. Kati akantu ako ke tulina ffe abakazi nti ono yanzibako omusajja wange tebabba mulamu. Okitegeera? Ate tebabba muntu kwegamba yeetegeerera yeesaliddewo.
ate omusajja asalawo okugamba nti kati nkoze U-turn, I am not coming back, aba yeesaliddewo baba tebamubye, aba ayagadde nti kati ngenze, enough is enough. Lwakubanga bambi abasajja bano kibazibuwalira okujja kati nga gye muli mu eddodo atandika okunnyonnyola his story the way us women do it. That's why I hear these days abasinga kye baakola baafuna Airbnbs to have peace. Nga ye ya walking out yali mu lunaku lumu n'apangisa Airbnb n'atambula. Waba kuyambyako abayinza okuddanga ku weekend n'abakuba nalwa n'alekawo set up namala n'addayo then abalala mbu ali mukakumata n'akoleka ne mu nju gye yazimba n'agenda ng'ali mu kuzimba mpola toddamu mulaba toliddamu mulaba okujjako okuweereza obuyambi kusimu oba whatever avenue gy'abasanze. They do that. Omusajja n'akeera ku makya n'akwata engoye ze ng'agenda okukola. N'avaawo gwe n'ogamba omusajja agenze kukola. Naye yagenda okukola n'amala emyaka emirala 10 taddanga. N'otandika kunyumya story nti yatambula wano n'agenda ku mulimu taddanga wano. Ne mutandika okuteeka okubrandinga bakazi bannammwe nti balogo. Naye ng'ekyamazima omukazi ono talina kye yakoze bbaawo mpisa zo. Zezaddusa omusajja. Okitegeera. Ne weewuunya lwaki omusajja abakazi number 2. Yes. Side chick n'ate gw'owaba. Yes. Tulekerawo okulowooza nti we have that entitlement. I know, right? Over these men. Tulekerawo okulowooza nti we own them. These are people's children. Nga naawe wooli omwana w'omuntu. Bano abasajja si bibumbe nti tulonda bulonzi tubijja ku kkubo ne tubigula ne tubitwala eka ne bitandika otukolera kye. No, these are human beings. Nga bw'oyagala oyagalibwe, yagala omusajja wo. Nga bw'oyagala akufeeko, fa ku musajja wo. Kitegeera. Nga bw'oyagala akugabirire, gezaako naawe mu maanyi g'amatono okumulaga nti munnange nange nsobola okukola bwenti. By'oyagaliza munno naawe kola ki? Fuba okulaba nti naawe osobola obbikola. Lwaki twagala nnyo ekintu kino okubeera one way? Omusajja takola bwati, gwokola bwoti. So that's why waliwo gwe nalabye n'agamba abakazi abasinga abali mu Uganda muno balinga batategeera nga ndowooza nga nange mweneetadde tulinga batategeera like you gang up just fighting for girl child. What are you fighting for? What is girl child? Fighting for boy. I know. Ate kankubuulire nze ndowooza we building a generation ey'abaana abawala betukyamizza. Era oluusi nze ngenda n'entuulawo ne ŋŋamba obufumbo bw'abaana betuzadde bugenda kubeera butya nga balaba bamaama baabwe embeera ze tuyisaamu abasajja. Okitegeera? Yes, you're fighting for girl child. Kati by the time you come out n'ogamba nti I am fighting for girl child, that means gwe oli mu caliber ya muzadde. Omuzadde akola atya? Doreen bw'obeera n'abaana bawaka otegeera nti omwana ono empisa ze ziri bwe ziti, omwana ono empisa ze ziri bwe ziti. If anything goes wrong, todda mu luggya n'otandika okuwogganira abaana abo. Gwe wakoze bwoti, gwe oli bwoti, n'otandika okubamalako emirembe. Okitegeera? Ate nabo ne batandika okukutunula mukama ne bagamba nti maama ali bwati ne bwati. Abaana abo obayita n'obatuuza n'ogamba nti wakoze otya ki ekyabaddewo. Ono n'akubuulira side ye of the story, n'oli n'akubuulira. Then you make your conclusion as a parent. Nga tosazeewo nti ono yasinze oba ono yasinze. Naye n'obalaga nti you have to move along kubanga your siblings. Okay. That should be done by these people. Abeetimbye ekintu ekyo nti we are fighting for girl child. Yes, you're fighting for girl child. Naye girl child ono gw'olwanira omuleseewa. Girl child ono oyinza okumulwanirira n'ova mu maka ge. Okitegeera? Ng'alaba alina kusajjalaata naye. Naye ovudde mu maka go because there is someone saying they are fighting for girl child. Yeah. Okitegeera? Omusajja omulaze nti he's nothing.
Because someone who is fighting for girl child akulaze nti omusajja talina kumanyira, omusajja talina kugambako, omusajja talina kukola bwati, omusajja talina kukola bwati. And at the end of the day, these people who have empowered themselves to fight for girl child tajja kudda wuwo. Ekyamaze okukyonoona kiwedde akulese mu matigga tokyasobola kudda wabbaawo kubanga omuswazizza. Abasajja bano basirika but they hate something called humiliation. Tebaagala kintu kyakubayisaamu maaso okola ekirala naye n'otamuweebuula kumulaga nti you're nothing. So that's what they said. Mbu bino betugamba mbuno omusajja talina ssente omwavu mbu ne wabanga mwavu. Omusajja ne wabeera mwavu omusajja asigala musajja. Okitegeera bw'obanga wasalawo nti ono omwavu gwe njagala. Okitegeera ne mukola amaka n'omwavu wo. Ne muzaala abaana n'omwavu wo. Obwavu wakabulaba nti nno mwavu. Nga mweza abaana nga basatu. Okitegeera kati wakamulaba nti nno bwavu otandika okumuyisaamu amaaso. Kitegeera omusajja asigala musajja mu maka n'omukazi asigala musajja. Abakazi ne bwe tunaatumbiira tutya tetugenda kufuuka basajja. Kitegeeza bana bagamba mbuno tulina baforcinga balabirira abaana anti that's all over social media. Abaana baforcinga balabirira abaana balina okubalabirira tulina okukyusa abaana basa. Andi kati omuzungu aga don't force someone. There's a saying you can take a horse to the well but you can't force it to drink water. Abasajja bano bategeera agenda okuzaala mu ddodo ng'ategedde nti nina responsibility ne ddodo. Mwe ababiri muyina ekyama kyammwe ekyabatuusa ku ky'okuzaala. Okitegeera toyina kumujjukiza era omuntu yenna omusajja bw'aba atuuse ku ssa ery'okumujjukiza nti olina okuweerera abaana abo then aba avudde mu kifaananyi kye eky'omwataata. Okitegeera kati ng'afuuse nga bano bye tunaagamba nti he's my high friend. Okitegeera ate nga time egenda kutuuka ne high friend ekole ki eweewo kituufu kubanga omusajja yenna amanyi nti musajja obwongo nga bumanyi nti nina gye nafatheringa omwana talina kujjukizibwa buvunaanyizibwa bwe. Aba amanyi responsibility ye. Amanyi nti abaana bano balina okulya, abaana bano balina okwambala, abaana bano balina balwala balina okujjanjabibwa, abaana bano balina okusoma. Ne bwe baba nga baayawukana ne maama w'abo abaana guli kusigala musaayi gwe era abeera akimanyi talina kujjukizibwa. Omusajja waba atuuse ku ssa nti balina kumujjukiza kati awo ng'omanya kaweddemu gwe omukazi ng'otandika kutunuulira plan B abaana bano mbalabiridde ntya. That's when you step in as a woman. Yes. N'omanya nti kaakati ebyange n'ono omwami birabika bikoze eki biganye. N'ono omwami nti biganye gwe omukazi naawe mulimu gwe omanyi lwaki biganye. Lwakubanga bwe tutuuka ku sseeryo nti biganye ffe tutandika the blame game. Naye ate nga naffe tumanyi contribution yaffe ku kyaleeta ku bintu bino okugaana. Kitegeeza kati mu mbeera eyo nga wano biganye tekitegeeza nti omusajja yeerabidde nti alina obuvunaanyizibwa. Okitegeera gwe tambuza bulamu bwo ng'omukazi gezaako okulabirira abaana bo ono ajja kujjukira nti nina omusaayi gwange muddaali dda n'alabirira abaana be. Ate n'ekirala doddo abantu bafuna obuzibu nga bw'okeera ku makya n'obulwa ekyokkola n'omusajja ono asobola okwera ku makya ne zikola ki ne zigaana essente naye lwakubanga kugamba bagamba muno ogambako ku mukazi wo ng'omanyi is your friend agenda kutegeera wafunye akazibu konna ng'akwasa. Anti kaakati ekyo kijja mu mbeera nti temuli ba mukwano. Naye ddodo bbaawo waabeera mukwano gwo najja n'akugamba omanyi sweetheart leero biganye. Otuula n'omugamba nti omanyi ekizibu kye tuyina kya mitwalo 5 badde ninawo emitwalo 3 kati katutandikire ku ago nga bwe tuyiiye emmeka 2. Omusajja ono ajja kuyiiya waakiri anaagenda mu mikwano oba ab'eŋŋanda musootinga ekizibu kino lwaki mukwano gwamukwasizzaako
naye omusajja bw'abanga si mukwano gwe era ng'akimanyi nti gwe toyina ky'ogenda kukolawo ogenda kuyomba buyombi bw'anaakugamba nti talina ssente ajja kusirika he will withdraw and cocoon himself gw'obeera eyo ogambe nti alina bamalaaya abateekamu ssente naye ng'ekyamazima bambi musajja watu takola ki akyayiiya talina n'akoma n'omuvuma kabagamba tubavuma ova mu bamalaaya bo naye nga musajja wattu yasiibye ku dduuka lya gundi ku katebe atudde abirowoozaamu abeeka tebalina mmere beba basajja you've seen some guys on people's shops ali awo atudde nga yeeyogeza yekka waakiri singa nfunayo kiro y'omuceere ne mbatwalira n'amanda ga 2 ne mbatwalira ate tenkanya naye agenda kukomawo oba akomyewo na kwota y'omuceere omuvumu omusesebbule bw'ati kakati mbuulira enkeera naye ate nga bwe yalina wamwanirizanga saawa eno talina omuvuma kyova olaba nti lwakubanga ffe tubatwala nti bibumbe bisolo biri awo tebitegeera that is it tebaganye kutulabirira naye embeera ki gyakulabiriramu gw'oli muntu ki gw'alabirira okiraba kiringa muzadde wo wanaakeera ku makya nti akana kange kaddodo nkagulidde olugoye aluleesa alukuwadde oyambadde onyumye onyamuse paka wa neighbor togambye nako nti mami thank you n'enkya n'aleeta kyaleese togambyeko nti thank you wabula otunuulidde ekyo kyataleese ne luli najja akusasulidde fees togambyeko nti mami thank you for paying my school fees wabula omugambye kakati ate kino nakino nekino nga tobiguze what kind of child are you kati what kind of wife are you going to make or what kind of wife are you atayina kigambo kinyuma eri bbaawe osuubira akola atya kati ky'oba olaba abasajja abo batuuse ekiseera nti bw'atambula bw'ati abulirayo tadda gyagenda okusanga Soloma agenda omuwembejja ne balyoka bayita Solome malaaya nga si malaaya kubanga tomugulangako waliwo bye babaliisa kumbe biki mpisa ayina engeri gyamukwatamu n'amutegeera otegeera kati ate mwafuna kino omusajja wange who told you you own anyone in this world it is only God who owns us kubanga ye musajja wange ndewaba mpadde empeta you can say it I can claim you can say he is my man naye kati waliwo we mutuuka essa nti mutuuse nti onaakutte eno n'agenze eno n'otandika Solome yabba omusajja wange n'amuloga n'amukola atya she just did what you failed to do she just did what you failed to do for this person wow bitter truth much as ffe twagala okwagalibwa abakazi tuliwo okwagalibwa naye n'abasajja abo tubaagale people by the way nze kankubuulire laava eno ogiraba teri kintu ku nsi kuno kinyumanga laava enyuma teri kintu mu nsi kuno kinyumanga kwagala muntu ate nga naye akwagala teri kintu kinyumanga kufaayo ku muntu naye ng'akulaga nti nkola ki kufaako nga tomwesibaako naye gwe n'obeera ng'ekiti muno kye yateeka mu maka akomyewo waka alina agaveera bamaidi be badduka okumutikkula agaveera but what is your role in your home nosigala ku kamuvi ewa ku simu whatever ku TikTok aliwaiza obuntu obwo ennaku zino masimu naye amasimu gabaako we gakoma mukwano gwange ennaku zino lwakubanga abantu even right now tolaba nti nkyogera bagenda kibashinga naye amasimu gano mu families mu maka galina we gakoma I think you're right. Bwalaba nga
your partners come home, I think to create discipline okubera ko different mugenda kwewuliriza kuti biri bamasimu off okujja kwanga you have an emergency nti gundi alina okunkubira saawe nate betugenda okunyumyako tebirinda tebisula naye bwe luba lugambo luno nti munange nkunyumize neighbor waffe kye yakoze oba ku TikTok okudda ku TikTok live z'abantu n'olaba ab'envuma no munyumye mubuulire munnange olunaku lwagenze munnange ate baagala okutuwuliriza naye buli we tubalaga nti bwe banyumya bwe batunyumiza we don't pay attention banoonya agenda okubawa obudde kituufu okitegeera kyekyo ffe abakazi kye tutategeera ku kitonde ekisajja kati ne tublaminga olyamuwadde obudde tamututte baawo yaba asazeewo okugenda naye oli tamusibyemu omuguwa baawo si mbuzi nti bagisibamu omuguwa ne bakola ki ne batwala nedda baawo yaba asazeewo nti kati okay I have responsibility with Dodo but let me spend the rest of my life with agenda kumpa emirembe sijja kufa mutima okitegeera abanga Basaja bafiira mu buliri omusanga abaana abo babeera n'ebirowoozo because they are not vulnerable like us kati abanywamu ku mwenge bakitegeera n'oyingira ebbaala n'osanga omusajja ng'atudde anywa mwenge naye anyumya yekka nga bwesooza bwanyenya ayogera yekka na mwenda bamugamba ssebo sawa za tagana kuddayo ng'ayogera yekka naye abantu balina ebizibu lwakubanga simanyi lwaki naye ate oba naffe abazadde we are failing our children. There's someone who said, I don't know whether it's true, the reason that's why most families in abana nakuno bali rowdy but they don't respect even their elders kumanga webagala single mothers. Abazadde we are failing our children. Would you put it on single mothers really? They are saying because of single mothers. I'm like, really? It is at some point maybe will be on them partly lwaki first of all tetuyina budde bw'abaana abo tuli busy tunoonya ssente naye ate ne bana abaana buvunaanyizibwa bwaffe omwana waakola ekikyamu ku ssomero ticca n'amukuba ng'ogenda ku ssomero ng'ovuma ticca omwana bw'alwana n'omwana wa neighbor ng'ogenda okuba omwana wa neighbor bw'okomawo awaka n'olyoka ovuma kitaabwe ataliiwo n'omusesebula n'omukolobooti abaana bawulira kati abaana abo respect ey'abantu kizibu okukula nayo era bagenda kukula nga naawe bw'onyooma nabo banyoome kati ate bakomewo gy'oli nga amaka gaganye obagambe baana mmwe ye muntawaanya mumazeeko emirembe naye nga wasiga ensigo kati okungula kati ate ekikusesa kati ate tetutandika n'okublemingiramu bakitaabwe obuzibu watwala emize gy'ewammwe ogwo gutaata gwo gwe gwali bwe gutyo kyekasengaako kali bwe kati ne bwe kati n'omwana kaatalaba kekeeyisanga bwe katyo naye omwana ono akuze naawe mpisa ki ez'obuntu gwe ng'omuzadde z'omutaddemu abamu n'atuuka n'okumugamba mwana wange obigaana komawe waka bwebake waliwo abagamba komawo mutokeza musajja kumanyira kaakati laba ne batandika okumuzaaliramu ewuwo nati munnange wagamba we bigaana akomewo yeeba kati agenda kunoonya ki mu bufumbo ng'ewaka alinawo ekisenge kyagenda okwebakamu kati bamuzira kisa ne batandika okumuzaaliramu ewuwo n'ofuula omwana wo nga ggwe kati n'otandika okubleminga nti ndowooza mujja wange gundi ye yakola kino abaana bange kale mujjawo ayinza okuba nga yaluga naye ggwe ng'omuntu maama azaala bano abaana wabakolera ki okuba preparinga for the next world they are going into kitegeera kati fe abakazi bwe tunastopinga the blame game ne tugoyinga back to the drawing board ne weekubamu check nawe ng'omuntu tuula wansi senga w'omutima gwakubuulirireko
weebuuze ebintu kasabita niko kukyuka you even see it yourself naye ogenda okulaba ate nga bwogambye mubasooka ne bagumiikiriza 10 years omuvuma n'atereka kati ayimuka olunaku lumu. Nze I know of men ng'addayo n'ewaka omukazi n'amukuba nga bulijjo abadde akomawo ssaawa 2 kaakomyewo essaawa 3 oba 3:30 tagenda kumubuuza oluddewa oba munne yafunye mataayi ogenda okuwulira kati naakuba ate yawoggana ne mulowooza nti ye gwe bakola ki omusajja yakuba ye gwe bakuba musajja wattu asirise kwagolekana oli yaleekaana naye akomyewo ssaawa 3:30 bulijjo abadde akomawo 2 naye amagezi go gakugamba mukube oba muvume oba mumme emmere oba muswazeswaze mu baana be senga w'omutima gwo tomubuuzizzaako takubuuliriddeeko totuddeeko ne mukwano gwo kumubuuza nti munnange leero kiki what was the problem bigenze bulungi akubuulira ensonga tituganye dodo abasajja ababi gye bali but it takes two to tango. Amaka gano bwe tuba tugatandika omuntu tagatandika bw'omu mubeera abantu aba ne mutta ekyama lwaki weerabira kiri ekyabagatta mu ababiri Single mothers, what do I feel like some single mothers basinze to taint these men as bad men? That's because they are no longer with them. Ekisookera ddala kati nze nja kulowoozaamu oluusi oba ensonyi ze bafuula obusungu kubanga tetuganye yes some homes are broken because of men. Omusajja n'akola ebintu byakoze amaka ne gasaanawo nga kituuza perfect home okitegeera but there are some homes that are broken because of women. True. Nze nina omukyala gwe mmanyi dodo nti Katonda bw'akeera ku makya n'akuba obulamu bw'omukyala oli oyinza okugamba nti omwami ono nja mmwozanga ne wansi w'ebigere. He practically almost used to do everything for his woman. Amutereddeko omukozi akola kino amutereddeko omukozi n'okuyonsa because I remember this woman gave birth. Naye ng'omulimu gwe kuyonsa bw'amala okuyonsa omwana ng'amuwa omukozi ye n'adda ku ssimu oba n'akola ebibye okitegeera n'amuwa that comfort okitegeera naye omukazi ono yatuuka ekiseera ndowooza ng'alaba the man is not doing enough oba abeerako akazoole ku mutwe okitegeera oba kiki n'atandika okuvuma omusajja baasulanga mu kalina naye ng'emisinde gitandikira eri waggulu pupu kyani kya mukazi kyani kya musajja kyani kya mukazi kyani paka lumu baba beegoba nga bali mu kikomera bokka omukazi n'asindika omusajja okuva ku madala omusajja n'agwa kati omusajja we yategeerera nti omukazi ono ekiddirira agenda kunzita eyo warning bwe yava mu ddwaliro bwati ne baawukana naye bwe baayawukana dodo ate nze njagala nnyo abantu mujjukire nnyo gye muva waliyo backgrounds z'obavaamu nga nawe omutima gwo gukugamba saagala kuddayo gye nava this woman we baayawukana ng'alina okudda ewa nnyina naye ate nga ne nnyina yamutuuzaako n'amuwooninga engeri gy'oyisaamu omusajja oyo bw'anaakuviira si nnungi naye nga ye alaba yatuuka omusajja ng'amanyi n'okutugamba nze njagala nnyo talina kyakola ki talina kyasobola kukola without me which is okay. It is okay to be confident. It is okay for your man to give you that confidence nti akwagala naye gwe confidence gyakuwadde ogikozesezza otya gayi baawukana she goes back to her mom's home mami naye kye yakola nga mwaka sitowa omuntu yali mu kalina
Wow. Kati wenjogerera omusajja alina omukazi omulala gwe yakuba embaga. Kati oli yayogera atambula ku buli musawo ate kankubuulire alabe ng'omukazi ono ava mu maka gayita agage. Nkutegeera agamba nti agamba namuzimba nze yamuzimba twatandika fenna. Weebuuze, what was my contribution in all this? Ate kati you're making it worse. Kye tulina okutegeera nti tulaba eddogo eryo nti nno likolebwa ebiseera ebimu nalyo ligoba nsonga. Olimba omukazi oyo gw'oyagala okuloga nti ave akukoze eki nga we baakukwana ne bakuteeka mu maka ago naye bamukwanye bamutaddemu akoze eki. Nga we wayina okwagala omusajja eyakwagala naye kyakola ayagala musajja we gwakukoze eki. Yali akulumbyeko ewammwe nti akuvume. Does she even want to know that you exist? She's just moving on with her life with her man. She's loving on her man. What you should have done. Kati ate yakoze ekisukkulumye ku ggwe nti ye kye yakola ne bamukuba n'empeta gwe gye bataaku gwe watandika okumanyiira nga tebannabakola ki kusalawo nti bakube empeta. Tugamba nti obulogo kati oli yaloga kumbe kakati gw'ogamba nti ye yakuloga yaliwo ng'obonyaabonya omusajja wo. Kitegeera yabitegeera nako. Mukazi watu gye bamujja bamuleete mu maka teyategeera byali. Maybe she even doesn't want to know. Gwe wayonoona gwe waleeta lenya ewuwo n'olemererwa okumutereeza. Okitegeera noyagala okublaminga ate. Nkutegedde kati kino ekyaba they're saying mina kwa example because munange limelight but it happens. They can't believe how can a single mother move on so fast like that. How can a single man go on so fast? Kakati. Like omanyi we are different. Waliwo omuntu ayaga kati nange bwenjagala munange njagala nnyo. That is me. I don't flaunt. I fall in love. I don't pretend. Kati me have a feeling maybe that is her. She people who don't like being lonely. Omuntu nga ye atyo kubeera lonely. Yanda ekibuuzo kye tusooka okwebuuza Doreen mu issue ey'omwana ono. Yes, Becky. Ono. Tusooke twebuuze ate tutegeere Becky yamala ebbanga ki mulaava ey'omu. You understand what I mean? Ngobagamba mbu era ngobagamba mbu yabba ekirungi ekyokubbuza. No. Sooka oleke nga tannaba kufuna mwana ono gwali naye mwana munne. Yalina gwe yalina. But the question is, Becky yamala bbanga ki mulaavu ey'obwomu? Because Dodo osobola okubeera n'omusajja. Naye nga laava eyo ogirimu bwongo. You're loving alone. You're putting in the effort. Yes. Alone. You're putting in the effort. Gwe weka. Okitegeera. Kakati Becky mwe muyinza okumulaba lwakubanga mwalaba wano we yali akaaba afulumizza obuyimba akoze eki naye nga Becky yali singo kuva dda sometime back maybe okitegeera bwe yafuna love n'amuteeka bwe yafuna omuntu amwagala n'amulaga nti amwagala n'amukolera byamukolera out of love yamukolera okitegeera n'amubitrayinga kati ekintu ekyokugamba nti a single mother to move on. Single mother kiti nti talina kwagalibwa bwasajjalaata like you people. No. What do you mean by sajjalaata? No. Ate tuyingirira bannaffe okitegeera bwe Dodo we muba mwawukanye n'omusajja omusajja n'amuvinga on kyawandiikibwawa mu mateeka ga Katonda oba mu mateeka ga Uganda nti gwe omukazi gwe baleseewo toyina kufuna kwagalibwa kubanga ffenna ekintu kye tusinga okwagala mu nsi muno kwagalibwa. Kituufu. Nti bw'oba ofunye omuntu akwagala ebiriyo lwaki tomwagala? Okitegeera kati omuntu bw'ovaayo n'ogamba mushimu on so fast. Ani yateekawo ebbanga omuntu lyayina okumala before they move on? Ani alisalawo? Okitegeera ani alisalawo? Nedda tuleme okwagala ruling over other humans. Thank you. You know okwagala okulowooza nti
we know more about people. And then you see people, ole kochi omukazi gwe wazalamu abaana babiri n'ogenda ewono. And I'm like, you haven't even heard the story of the man. Anti kakati omukazi good enough bagambye omuleka otya. Question is yamuleka ddi? That's a good question. Secondly, another question, lwaki yamuleka? Those questions can only be answered by that guy and that girl. Kituufu. Okitegeera. Kati ffe abali outside that too, we are just background noise. Right. Tweyogeza bye tumanyi ne bye tutamanyi naye ebiseera ebisinga twogera bye tutamanyi. We are assuming. We are assuming. Naye nga bw'ojja n'ogamba nti omusajja yaleka omukazi alina abaana babiri naye tamulabirira. Kyokka omuvize ono n'oli alina abaana simanyi abaana. And I'm like, what? So like, what is wrong with you guys? Kati kankubuumi. Ate kati wuyo kati kirabika ali lubuto. I'm like, you people, what is wrong? No. Tekiwoomera matama abiri. Bayita oli muto. Bw'oba oyagala mukazi atalina mwana. Munoonye. Eriyo omusajja ali eyo eyeepikira omukazi alina abaana 10. Kituufu. Ng'agamba nti omukazi oyo n'amala nzikiriza simanyi. Kituufu. Kati ekyokumuvinga nti you're moving on with a girl, a woman that has 4 kids, that is nonsense. I'm like, who decides for who? You know? These are 2 adults consenting on what they want to do. Very true. Kakati gwe ate omanyi nze Dodo nze ebintu bino ebimu nga tetunnaba kwagala kuyingirira bulamu bwa bannaffe kusalirawo obulamu bwa bannaffe. Let's look into our closets. Thank you so much. Era wale yagambye nti muno olakona limelight mugamba avudde kono n'agenda onono yewakira abalagano bala mwabamu mumbalira na munkuku. Yes. Nga yo number is actually yes. Ate kyobolaba ebintu bino Dodo buli woovaayo n'obanga mu buli nsonga you're the bucket. Buli nsonga you're the bucket. Mu buli nsonga ejja you're the bucket that swallows everything that comes up. Kati let's give an example nti olina omusajja. Yeah. Beba abasajja be batera okugamba nti omusajja onno yeetulisizaako bomu. Kyova abasajja b'abantu abamu babaagalira mu silent. Omusajja tayagala kwesowolayo. Lwaki? Abasajja bano atuula n'alowooza ebintu ku bintu by'okola n'agamba if I ever mess up nenkola akantu katono bwe kati nze bagenda kunkola batya. Okitegeera? Bagenda kwogera nti kati w'obambidde omuntu atakukwatako n'oyagala to dig up any trash you know that you think they have done or gone through. Kati ate ye abadde asazeewo okwetulisizaako bbomu gye bayita ggwe. Abirowoozaako oba ogenda mukonookya. Kyova olaba abasajja abamu baagalira abakazi mu silent n'amala n'atuuka ekiseera n'akumyutinga n'ogamba nakola bw'aba akuddiddemu ne mudda mu silent. Balina ensonga zaabwe lwaki tebaagala kuvaayo kwejja mu gallery. Abakazi abamu tuli bannakapanka. Okitegeera? Gwe n'ovaayo n'ogamba nti okay this girl was defiled. Bintu ebyo kati omwana bamudifayiringa mawe bakudifayiringa ogusooka ne bakudifayiringa ogwokubiri and there was a possibility of third defilement. During the course of that defilement n'okola amaka ne defayira defayira n'aba ng'alina chance kudifayiringa buli lunaku. Kaakati n'empulira nti omuvubuka ono yadifayiringa muvubuka munne agenda kusibibwa. Mbwongo bwange ne ŋŋamba nti omwana ono omuwala we babanga bamudifayiringa ayina nnyina si kyekyo. Abaana bonna abali under age gavumenti yaleeta emisomo gya UPE USE. Kituufu. Kaakati nga tebannasiba muvubuka ono kudifayiringa mwana basooke basibe maama eyaleka omwana we okubeera kireereesi mu kifo ky'okubeera mu ssomero. Twagala kulaba
kakati bwe bamala okusiba maama awo tuleetemu ebya birth certificate tulabire ddala omwana ono bamudifairinga wa myaka emeka ye we bamudifairinga poliisi tezaaliyo by then maama lwaki teyaddukira ku poliisi n'ateekayo omusango right now twandibadde tutunula ku reference kubanga omwana wasalawo to bring up that statement nti nze nali muto bandifairinga. That means maama yakitegeerako. Kati maama wabanga yakitegeerako, they should have opened up a case at any police station. Kakati batuwe reference. Tulabe ku reference nti nno baakola ki nti nno baawaaba. Kati we baawaaba poliisi etubuulire kiki kye baakola omuzadde ono we yawaaba. Kye ekyasindiikiriza omwana okuddayo for the second defilement. Ate gwe maama ng'osirise omwana we bamudifairinga we bamuzaalamu. Kati ebintu ebimu dodo tulekeraawo okweswaza nze kyendowooza tulekeraawo okweswaza kubanga waliwo statements ze tuyinza okwogera nga twerabidde nti internet eno tekola ki n'oyogera ebintu ng'abaana bagenda kukeerenja bagambe a few moments later. Ndabye abaana abawala bangi nga baswala olw'ebintu ebyo. Muvuka namwagala mu bwavu kakati agaggawadde wamwagala mu kakati no kankubuulira abasajja bano obalaba ebiseera ebimu abasajja bano oluusi wabeera nga talina ssente. Sometimes some of them, not all, get women of their convenience. At that point, atagenda muwa buzibu okitegeera okuba 20k n'asirika kakati akasente kano we kawera gaddayo ewoli 500 1m nafuna owuwe gwayagala otegeera gwayagala si gwagenda okuteekamu ssente nnyingi gwayagala okitegeera kati ate kigenda okutuuka nti gwabadde owa convenience ate n'embeera zo si ze zibeereka nazo. Kyova olaba nze njagala nnyo abantu abakulu abeewa obuvunaanyizibwa obw'okulwanirira nti olwanirira bavubuka, olwanirira girl child, olwanirira maka bayige okunoonyereza. Nti bwe nsigyewuwo Dodo ne nkugamba omanyi Dodo waliwo omwana wa neighbor either they are defiling her or someone is planning to defile her kubanga buli kaseera mbalaba ku kikomera beesigamye. Gwe ng'omuntu omukulu eyeewa obuvunaanyizibwa obw'abaana abavubuka oba nti weewa obuvunaanyizibwa obw'okulwanirira girl child toyagala boonoone mwana oyo wa neighbor. Baako abantu babanoonyereza b'osindika mu katundu banoonyereze ku mulenzi in question banoonyereze ku muwala in question before you passing your judgment and saying anything that you want to say about the situation because you don't know because you don't know. We love judging. Yes. We love judging. Omanyi ekyo nze kyenzize n'enkugamba. But what is the truth? Yeah. Noonyereza. Your backstory. Yes. True. Find out the truth before making any conclusions because these conclusions embarrass us at the end of the day. Then you keep never work as a boss. But you get embarrassed. I'm like, oh, Faji. Okitegeera. Kati bw'omala okunoonyereza abantu bwe bajja bakuwe uninformed report of the situation, what is happening. Nti ku mwana omuwala tuzudde kino na kino, ku mwana omulenzi tuzudde kino na kino, ku nsonga z'amaka tuzudde kino na kino, ku nsonga z'abaana tuzudde kino na kino. Kati gwe omuyambi wo oba kadeyideyi wo akuyambe to make a summary of whatever. Summary gwe gy'ogenda okutunulamu. Sit with your people. Yeah. To draw your conclusion. Yeah, so when go gambe naye, maybe not. Naye toyinza kubeera in such positions. Then you act like someone who is not a parent. Kubanga ffe abazadde ozaala abaana abawala n'ozaala n'abaana abalenzi. Yes. Nti nga bwe nsalira omwana wo omulenzi omusango omulala alisalira owange
omulenzi omusango nga bwe nsalira omwana wo omuwala omusango wayinza okubaayo oli ajja n'asalira owange omusango guyinza okuba omutuufu guyinza okuba gwa bulimba naye remember kyosiga kyokola ki lwaki tusiga ensigo awali kaamulali gwe tutalidde gwe n'obeeri ng'okayirira kamulalirwo n'ogenda ng'osuulasuula obusigo bwa kaamulali owandawanda bugende bumeruke mu bifo gye bataakuweera kaamulali oyo. It is wrong. That is very wrong. Ffe ng'abazadde. It's very wrong because you don't know what someone thinks. Ngoro yagambe tomanya oba okyokola omuntu ne tomanya. Tomanya mutima gw'omuntu ate onyigiriza omuntu nnyo n'asirika. Someone is happy. You don't know. Kati olaba Doddo nzika nkubuulire. Uganda eno giraba. Omanyi nti Doddo eriyo abatakwagala nga tobamanyi na kubamanya. Bangi mukwano ze tonkimanyi. Kati Uganda yaffe bwetyo bweri. Nti bwe batuuka ekiseera ne bakwatagana n'abakulwana wabeerawo omanyi waliwo abagamba nti akuwalana akubanja waawerekera akuwalana simanyi oba gujja bagira okitegeera Oluganda kwegamba bakola buli kye bakola buli kye baagala nze ndowooza nga simumanyi n'akulemera n'akuvuma naye nze ndowooza bwe tuyiga to be happy for other people's success, we shall succeed ourselves. And we stop being bitter. Like if you say someone is happy, be happy for others. In your mind, if you think that she's over Simanya Taiga, she's over wasting money on men, maybe that is her love language. How sure are you? First of all, do you know how much someone is earning? Do you know how much I'm earning? How do you conclude that I'm overspending money on men? You know. And how much do you know how much they spend on me? Yes, my money is spending on me this amount. I am spending on him a quarter of what he's spending on me. But because you see me give him something, no lyotan kugamba mbono. Kati abasajja bote balina kuweebwa lwakubanga. Tugenda kwogerwako lwakubanga tubawadde wange ebintu ebimu tebitumalira nnyo budde ebintu ebimu nedda we should be happy for other people's success if we want to succeed. Kati eriyo abantu abamu ng'akaana ako kacoze Becky kabaluma nnyo bantu bangi. This is a girl and let us not forget omwana oyo she has fought for her success. Nakugamba avuddere masaka azayimba mpola. Yes, and some people embraced her. Doreen, no one is perfect. No one is perfect. Like I told you, lwakubanga abaana bano bali mu limelight. Kituufu. But if you go back and look into our closets, ate ffe tuli worse than she is. Badengena n'okugamba. Naye gwe n'okeera ku makya n'okuba obupande n'obutimba omwana wa munno. It is wrong. It is wrong. Ono omwana alwaniridde her success. Watuuse, it is her effort. Tewali amuyambye, tewali amutaddemu ssente. Not even her former. Tewali amutaddemu ssente. It's all her. So toyinza kuveeri n'otuuka even level egamba nti abaana balina betaga gwe as who? Nabiwulidde ne ngamba as who? It waliyo ebintu ebimu ebitakola nze kankubuulire Doddo bino ebintu byandiyogeddwa omuntu nga talina future gwe ng'omanyi okomaawo lwaki waliwo ebintu bino bye tukola nga tusiga nsigo nga whether you like it or not ojja kukungula ne woba nga weetwala nti you are untouchable because we have untouchables here. Ne woba nga weetwala nti you're untouchable Katonda talya nguzi nga you'll pay ojja kusasula whether you like it or not. Kubanga kakati omwana ono okuva we baamaliriza proposal ye avumyani ali mu kukola videos ze yeyagala bibye. She's just being happy with her family and her man, loving on her man. Okitegeera oba ya sponsoring a trip, it is not your money zikulumira wa. Oba yagadde abasajja bameka bagwa mu kifuba kyo bagwa mu kifuba kye gw'olumirwawo gwe batazitooweredde kitegeera oba pangisiriza abasajja amayumba, it is her money.
Go wali owuliddeko maama we ng'agamba nti yasuza enjala. Wali owuliddeko kitaawe ng'agamba nti mbuliddwa transport ezintwala wano. Wali owuliddeko baganda be nga balanga nti munange tuli bubi Becky atusuuliridde. No, you know? She balances her life and balances everything she's supposed to do. Naye gwe n'ovaayo with all your bit ate nze ekintu ekinnuma ku bulamu bw'ensi eno. Dodo broken people want to break others. Hurt people want to hurt others. People who go back into their bedrooms and cry the whole night want to see the whole world crying because they are not happy. Bagala projecting their misery onto you. You're smiling agamba why? Asanyukira. Oh God. But someone try to be happy and see if you'll die. Try to enjoy life and see if you'll die. Like try to mind for your business and see if you'll die. Try to smile. Olabobo ono kaddiwa. Omanyi nti buli wofufugaza nnyo abantu okaddiwa. Okaddiwa mangu. N'otumidde omukazi ne bakugamba yo nno wa myaka 23 naye ng'alingo ayingira 5. N'ogamba tekisoka n'ogamba kitegeera. Kumbe you've been minding people's businesses. Nkutegeera ky'ogamba. Ate ebintu bino tulekerawo okubeera abanaku ku mitima. True. Ne woba nga wakulira mu nnaku. I know. Gezaako okugaggawaza omutima gwo. Kubanga kati omanyi eriyo abantu abayinza okuba nga balippidde olugendo luno. Naye ng'oli anoonya byanfuna. Waliwo n'ekyo. Because I am very sure nze nalaba before eriyo story yali running ku muyimbi omu era nga bajjeeyo mukazi we. Nabiraba. Boogera bye boogera. Nabiraba. Naye ekintu kye tulina okumanya eriyo muyimbi yayimba nti teri alumirirwa nga talina kigendererwa. Omuntu yenna okuvaayo akujje gy'oli akuteeke mu kamera. N'akulemera oyogere ku kino na kiri ebikwatagana n'ebitakwatagana. Aba alina ekigendererwa. Aba alina ekigendererwa. But at the end of the day ye agenda kuvaawo ng'afunye kyabadde aluubirirwa naye gwe ng'akwonoonedde obulamu. Kubanga tunuulira omwana ono omuto agamba nti bamudifayiringa. Alina abaana aba babiri. Ogenze mawulire oyonoonye taata w'abaana bo. Musajja talina nakyayogedde asirisa. Okitegeera. Kakati abaana bano relationship ne taata waabwe bigenda kubeera bitya? That's another thing. By the way, wachoina n'okulowoozaako. Bigenda kubeera. You're going to grow batereka n'ebintu. Nti maama yakeera ku makya n'agenda wano ne wano ne wa n'ayagala okusibisa taata. Batereka ebintu mu masimu omwo n'oba oli awo wanudde on this day ne bakajjayo. Kitegeera. Internet doesn't forget. They don't forget. Kati abaana ogenda kubannyonnyola otya? Kati ozze ogambye abantu nti talabirira baana. Nze eriyo ebintu bye nalaba nga boogera ku muyimbi, omuyimbi talabirira baana. Abaana be tulabirako ddala ababeera mu kamera talabirira baana. Talabirira. Tulekeraawo mu bulamu bw'ensi eno okwagala nnyo to poke our noses into people's business. People's businesses. It's not even the exact facts, you know. Kubanga buli muntu amanye engeri gya running issues ze. Yeah. Omusajja ne wabanga ate ekintu ekyo ye biche bituwogganya. Omwana ono omulenzi musiraamu. Qur'ani ebagamba abakazi bameka. Bana bwaba abasobola. Kakati mugumanyi mutya obeeno haki yeesooka Becky haki yakubiri. Naye muli awo muwoggana yalekawo omukazi yakola biki? Do you know his plans? You know? So I think we as women, like we stop being bitter. We're back chigani. Nchibanyi, bwaba kuchaya. Ejo chibanyi bwaba kuchaya ngo bado chayagala omuntu. Chiroma. But I think over silence is better than kweswa. Ate na abakazi kye tulina okuyiga katika nkubulire Dodo. Omusajja bwakukyawanga n'omuwa the silent treatment ate kimuluma nnyo n'okusinga ko. N'otamwogerako. N'otamunoonya, n'otakuba simu, n'otavuma, n'osirika. No moving on with your life. Look good. Abaana bo babeere nga bafana bijja kumuluma. Ojja muwulira nga yatandise okugamba banne. Oyo yali akola obwenzi nga nkyali naye. Oli mutuufu. Then abamu ne bagala bakole U-turn after some years. Gezaako n'akulemerako naye nga tamanyi kino bandi you were crying every night. Wata. Wanga kimanyi bwe tutatuta abasinga.
omutama mwene power in fact obo mwadi power agamba mulina muluma ngalyo akola bagamba kangabala agamba mulina abalaba literally linga mulwanira kulumya kitegeera yali alowooza wakabi nnyo kati lwaki annondoola sirika kiruma yes kati sirika ate omwana omuwala ono alekerawo okulowooza kale yes bayinza okumulowoozesa nti mwana muto naye si mwana muto omukazi yenna wooviiramu ekiwanga n'ozaala toba mwana muto constitution ya Uganda kale egamba 18 waliwo abalala bagamba 17 but still mukasa atandika okugenda mu peace toba muto omuto be bano be tuyigiriza tanaba kutegeera naye kasi otandika okutegeera nga bagambye n'okugamba this is right and wrong, you know what is right and wrong, you know when you have unprotected sex repercussions toba muto alekera omukazi wattu okukkiriza omuntu yenna yenna okumusika ku kutu okumukozesa kyayagala because at the end of the day she's the only one who is going to face the consequences and she's going to agenda kusigala ku dance floor yeka sad at the end of the day bali bagenda kufuna ekiruubirirwa kyabwe kati gwe bakuleke mu bbanga ng'oli wekka n'abaana bo n'ekyalo nga kikutunuulira kubanga byatambudde kyalo kikutunuulira yono eyagenze n'awaayo omusajja yono eyagenze n'akola bwati ne bwati ne bwati ate ekkumi terikyawa obudodo kituufu ku kyalo gy'abeera eriyo bafanzi baani bacoze Becky abacoze Becky gye bali era gye bali kitegeera kati ebintu ebimu tutuule nga senga w'emitima gyaffe atubuulirire nga tonnaba nakufuluma kugamba nze gundi naliko gundi ne gundi nabeerako ne gundi ne gundi senga w'omutima gwakugamba ki I think those are the mistakes we should stop doing as women. Omwana ono nga nnyina tannaba nakumubuulirira because she's a woman. Yeah, she is. She's a woman. Omuntu w'omothering abaana ababiri. You're a woman. You're a woman. Tuula senga w'omutima gwakubuulirire ng'omuntu yenna tannaba kubuulirira kugamba nti oba kola booti. Ekitegeera kubanga kati wano ku internet people will make noise. Oh yes, different opinions meanwhile. Yes, but at the end of the day gwenga gwe osigadde otya it's your life at the end of the day. Osigadde otya oli ajja kugamba omuvubuka bamukake alina okulabirira abaana era bamugambe mu wiiki alina okuwaayo ennaku 2 agende asule mu baana be. Abantu balina amateeka ag'ekisiru obadde mbalaba beekalakaasa ku social media nenga nengamba nendaba women nengamba kumufaaki mama ndamula kumufaaki waliyo betuyinza okukola ebitwala eggwanga mu maaso ate nga ebiyamba amaka tuleme kukola bintu bisuula maka kubanga kakati omwana ono nze kye namusaasiddeko bw'aba nga takyalina mulenzi ono gwe bagambe yafuna chosen Becky ate ayinza okukifindinga hard okufuna omusajja omulala bw'anaafuna ayinza okufuna abagenda okumuzannyirako bamulekaawo lwaki omusajja ali serious alabye ku bino omwana ono bye bamukozesezza ayinza okutya okwagala okukola ki okubeera naye ng'agamba kimu nti what if something goes wrong because something can go wrong anywhere. I will find myself in the papers nesange ku TikTok nesange everywhere nga digging out everything kati wettira akatale because you want to become famous or because you want to do what exactly did she want to do? I don't know. Empathy. Do you know that public empathy, the question, so we play that kind of empathy? Why? I'm going through a lot. Obadde tolya gy'obadde nga tonajja mu gundi mu papers nga tonajja mu kuba amawulire. Obadde tolya. You know. Obadde toyambala. And want you breathing? As in omusajja bwe yagenda n'omukka gwo gw'obadde ossa. Kati ogenda kufa ogenda kusirika toyina sente za oxygen. It is wrong. Very wrong. It is wrong. Kubanga kati omwana ono addeyo atunuulire akube ettooki mu bulamu bwe after this
True. How are things going to be after this? Very true. Manya abantu bakwesa ensobi. Agende ku musaalo kubanga namulabye muwala musiraamu. Asabe Allah atereeza amagenda ge. Kubanga ebikolwa byaffe oluusi n'ebigambo ebituvaamu bisobola okutwonoonera amagenda gaffe. Nebitwaliramu abaana ba innocent. Ate atuula ennyo. Ebintu byonna dodo we face issues. Yeah, we do. Abantu balina ebizibu. Kitegeera naye tuula nga tonnaba kugamba dodo nti omanyi dodo ewange kitokota ewange waliyo omuliro soko otuula owulirize senga w'omutima gwo akugamba ki senga w'omutima gwo waaba akugamba nti omanyi talk to dodo kubira dodo naye ate tomumalirayo baako ne buskeletons bwe weesigaliza lwaki ekisolo kye bayita omuntu si kyakwesigwa. People are full of surprises. Kitegeera leero ali ku side yo enkya tali naawe. That's why like remember there was like this but Katanga is very rampant wala bafuna nga you're in a relationship with a married man. Look at the rules like what they should know. Waliwo abeera never overstepping their boundaries. I don't know chokoza. Omuntu yagala okulaga nti ati gwaliwo. I'm like what's the harm? I don't know. What's the in your lane? You stay in your lane. Ate nze kankubuulire omuntu nga tannaba kukugamba nti kati oyo omuntu nga tannaba kukugamba nti kati wejjeeyo naddala bano abasajja tannaba kugamba nti wejjeeyo gamba ono nti nze bbaawo weeyanjule wano mwana wange osobola okweyanjula n'okisigalamu wekka. Nze nagamba n'okugambako nti ayinza n'okuwa proposal nga gwagimukase n'obeera ne proposal n'akulimbalimba ene tubalabira akwa proposal ate ab'ennaku zino akuddukako n'okukyala ne mukyala ne bwanjula amala naye kimuga. No, they do it because they know it is what women want. Ng'amanyi nti no. They do it because they know. Around, yes, you know? Yes. Oh God. Nti wakoze akajanja nkwagala waffe ate kaakati ne tumanyi n'okulimba. Senga yagambye bw'otajja ate daddi yagambye ate mami yagambye bw'ati ne bw'ati ate gundi yali agenda kunyanjula kaakati ate ne mugaana kati okitegeera bakkiriza mpozi second bino bya introduction nazo nga zi-introduce n'oba ng'olina first kati ezo ssente abasajja bazirina okukyala okutasooka miliyoni 10 ne introduction bazirina. N'okukyala n'azikuteeka naye ng'omutima gwe abeera mu ddiro lya kitaawe ng'omutima gwe gulowooza nnaaki gwe yalese ku luzzi ng'ozannyisa ebitonde ebikajja noddaawo nga weewana kasita namugyamu omukolo. So what? Wamugyamu omukolo but you don't have the man. Right. Kasa namugyamu business. Okikola? Kasa yantwala ebweru. Yakutwala ebweru akulabirira ate yebweru. Naye olaba nze kankubuulire ffe abakazi ate Katonda yatuyamba. Ffe Katonda yatuwa gulinga mwoyo gutuli munda. Munda muno. I don't know. I think yes, the seventh sense. Nti gwe omukazi osobola okumanya nti njocha wano kyenkola kino njocha. Ne weekaka n'okikola. N'okikola n'atuuka n'okutuuka n'agamba naye omutima gwangamba nga mbireke n'omubuuza lwaki walemerako. Bamanya ajja kuwangula kwa kimanyi oli alina ssente amulabiridde amugulidde kino ne babeerawo 11 years 12 years nagamba kati olina okumpa embaga agikuwa n'atambula n'agenda n'akuleka. Bano abasajja b'ennaku zino tebaagala kkaayana naffe. Sikulimba tebaagala kkaayana naffe. Tebaagala omukaka ekintu n'akikukolera n'akikulekamu n'ofiira mu geemu yo. It is always better. Ye n'omulinda it is always better omusajja ono n'abanga yasinga okwagala ng'omwagala naye nga yasinga okukola kisinga okwagala yalowooza nti dodo wange ono kangendeko mu bazadde be. Dodo wange ono kamukolere kino sigwe mukaka okitegeera naye nga gwe tokikoze kubanga nalabye ewa gundi bakoze bwe bati ne bwe bati naye kakati nze ndi wano kirabika tonjagala omalira budde biki kati awo wotandise omugattako butoomu obw'emmanga relationship efudde nefa nkutegeera
I think we have to stay in our lane. Stay in your lane. But chigana, we move everything, as long as something is supposed to happen, it will happen. Regardless. By the way, I learned, you know, it will happen. Those days I used to be desperate, but I learned, if it's going to be as it will be. It you will don't even have to put in effort. Like sometimes you have questions. Maybe there's a reason. Katonda amanyi ensonga lwaki ebintu bibeerawo. Things happen the way they happen. You will never know though. And God knows whatever is going to happen in your life. Oh yeah. And whatever is meant to happen in your life according to God's script. It will happen. Kati gwe buno obutono bw'okaka nti bubeerewo ayinza obbuleka ne buweerawo naye era bufa. Just kuyigiza lesson. Bufa. Era you know sometimes ogamba why did like osaba Katonda nogamba spirit of discernment when you nogamba why did he let this happen for all this time? He didn't let that happen. Why it happened? Katonda yakuwa omwoyo w'amagezi. Katonda yakuwa omwoyo w'okutegeera. Katonda yakuwa omwoyo w'okumanya. He expects you to make decisions that are right. Kati gwogenda kukola decisions zo enkyamu bwe zimala okubackfiringa ng'otandika okunenya Katonda. But question is, wali okola decisions zo enkyamu, did you involve God? Kati bimaze okubackfiringa otandise okuwoggana. Katonda yanvaamu, nze era Katonda tanjagala, nze era Katonda akoze bw'ati. N'atuyamba n'otuyamba ku magezi, kumanya, kutegeera, n'atuwa n'omwoyo ono ayogera naffe. Nti omwoyo ono bw'oba otudde n'omuwuliriza asobola okutaasa ebintu bingi, naye n'omu ignoringa. Because you want to prove a point. N'otuuka kati oyo omukyala ayinza okugamba no we baali baŋŋamba okukola kino waliwo ekintu ekyali kiŋŋamba nti tokikola. Naye ne ngamba bwe naalemerako kijja kukola. Naye kati laba ebizibu bye bantaddemu nga n'abibakutaddemu tebakyaliwo. So kati tubeere bapagezigezi ng'obwana bw'emisota. I know. Let's avoid trouble before. Let's not trouble. Before it troubles us. Thank you so much. Another time, like you always have those things. Next time to marriage. No worries. Yeah. Hello guys, thank you for watching. Thank you. Bye.